Bulungi ali ku Fik Media agamba terina gy'oli kasente ku kimu kitambula bulungi muzigo Alhaji Abdunnoor Munyami Shafik Luwanga nzaaliwo andi ne Tamale Henry wamule Hassan Musa ku bazzaayi ababeera ku kamera ataliwo olwaleero nzize ate okusinkana meeya wa Nansana Division twogere ku nsonga ez'abantu b'e Lubigi bingi bibaddewo tabaddewo mu ggwanga naye kati waali twagala kumanya abantu bano nga division ate nga bali mu division ye babakoledde ki n'ebibaddewo emabega byonna tebabimanyaako nti ddala abantu bano bali mu kifo kikyamu lwaki tebavaawo abantu bano bakimanyi nti balina ebyapa basasula obusulu n'ebirala betugenda okwogerako olunaku olwaleero meeya nesimye kuba nange nsanyuse muganda wange nsaba ongulize ku Bannafik Media Bannafik Media mwenna gye muli erinnya n'eddoboozi Ssaalongo Matovu Yozefu meeya wa Nansana Division nsanyuse okubeerako nammwe newankubadde ensonga gye tugenda okwogerako muganda wange si nsonga ya bulungi ya bubi yakutulugunya bannayuganda naye oba oliawo mu kkubaganya ebirowoozo n'okutema empenda tusobola okubaako kituzzaako so mwenna gye mwekuumidde okuba ku mukutu mbalamusizzaako. Amina tokuguddeko bugwi abakulu batandise otwesamba olugwokubira nti owaayi adduka ku nsonga eno agamba siriiwo atugambye ne mmeeya ayinza otoddoka wendi mukama wange. Amina abantu bano njaga tutandikirewo ab'omu Lubigi amawulire genfuna galaga nti nga division mwafuna ku notice nti abantu bano bagenda mmenyebwa era waliwo n'okulabulibwa mu 2016 ogenda okujja mu ntebe n'ensonga eno ogimanyiiko abantu lwaki tewabalabulirawo? Muganda wange Lwanga njagala okutegeeza n'okutegeeza eggwanga Uganda nti kyannaku nti embeera mwe tutambulira mwe tukolera emirimu gyaffe teri nnomo si ya bulijjo ate teriimu kulumirirwa. Ekisinga okuba ekyennaku nti ebintu bino bwe tubyogerako ekyamazima olw'okuba ofiisi ze tulimu za byabufuzi buli omu agamba nti tuli mu byabufuzi n'ensonga omuntu yenna gye yali badde alaba nti oba oliawo tekwatiddwa bulungi. So nga sinnaba kudda mu kibuuzo ky'okusookera ddala njagala okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi g'abannayuganda abayaayaanye okusobola okulaba nga balaga obutali bumativu engeri nnema ekitongole ekyo gye kyakozeemu omulimu gwakyo ku mulundi guno. Okkiriza nti yakoze mulimu? Nzikiriza nti yakoze omulimu omukyamu kuba yakoze mu bukyamu kyokka nema bwe tugijjukirako nga bwe tugiraba nti yaluuzinga dda kye tuyita credibility abantu tebakyagikiririzaamu kubanga si gwe mulundi ogusoose nema okukola ebikwekweto ne bajjawo abantu mu mbeera efaananako bwetyo kyokka ekisinga okwewuunyisa nti ne tulabawo company oba factories ez'amaanyi nga zikolawo projects ojjukira bulungi nakivubaawo wonna olwo lutobazi bwe baamala okusenda ki ekyaddako waliwo amaduuka n'ekisaawe era nabyo bagamba bya muntu naye eyo sitwagala kgendayo. So olaba nti bajjawo abantu ne bateekawo project embeera bwetyo bwe zeetambula ku ssaawa yalo we twogerera n'ew'omugagga Sudiri bakyayiwa ettaka mu nnyanja kakati ddala nema bw'ogeraageranya eri ne wano wewawadde wasinga okuba obubi oba wewawadde weetaaga action ey'amangu kakati olw'okuba tubirabyeko tulowooleza ddala nti n'ekyakoleddwa tekyabadde mu mutima mulungi tekyabadde kyakulwanirira butonde bwansi. Meeya tudde wali mwafuna notice nga division ne mutabuulira abantu temwabayamba awo nno era infact gwe woyagala ngende mukulu Lwanga naye kyovula mubadde nyina okusiiga ekifaananyi kino abakola bo omulimu guno bo bali batya tubamanyiiko bifaanana bitya mu nkola yaabwe y'emirimu. Kakati kanzije ku kinyusi njagala okutegeeza mukama wange mu ofiisi eno gye ntuddemu
eya LC3 chairperson. Nafuna okusoomozebwa nti bwe najja mu buweereza natandika okukola ennaku z'omwezi lumu ogw'omusanvu 2021 siina kiwandiiko na kimu kyonna kye nasanga mu ofiisi eno gy'olaba. Bino byonna nagisanga nkaluwe byonna by'olaba. Nze ngezezaako okuteekawo fayiro kuba nzikiriza nti buli ofiisi yonna erina okubeera ezeetambula ebbanga kuba kati eno ofiisi emyaka gye tubalabala emyangungu awo giringa 2 era nga boolaba nti bakama bange baganda bange benaddira mu bigere babaddewo kitegeeza nti ezeetambula so erina okuba n'ebiwandiiko so ekyo kijjawo ekyogerebwa nti saasangawo kiwandiiko kyonna naye ate bwe wajja mu ofiisi abantu bano bamanya nti bali ku kyalo kyo naye notabaawo okunoonyereza kwonna kwe wakola mu NEMA kulaba ngeri gy'obataasaamu. Kakati bwe najja mu buweereza okusookera ddala tewali notisi gye nafuna naye ne bwemba nga nagifuna nga bagireeta mu ofiisi 2016 guno omwaka tuli mu 2029 kya buvunaanyizibwa mukulu Shafiik ng'ogenda okukola distraction efaananako bwetyo abakulembeze kubanga bwe manze LC3 chairperson wansi nyina LC2 nyina LC2 LC1 kitegeeza ffe bakulembeze ababeerera ddala ku ground kyalibadde kya buvunaanyizibwa NEMA okukomawo in fact ne bwe yalibadde eyingira ekitundu kyaffe yalibadde tutegeezaako nti tutuno tujja tetulina notisi yonna era byonna bye tulaba twabiraba ku mawulire nga batandikidde Uganda bagala neeno tujja nakati wenjogerera waliwo meeting egenda mu maaso awo ewa ssentebe wange Kabenge ng'abantu bagezaako okwekubira enduulu baagala kuwandiika kiwandiiko kugenda mu kkooti. Kakati ekirala ekiyinza okwennyamiza kyenjagala okutegeeza nti division eno ne municipality ze collecting centers z'emisolo gya gavumenti abantu bano bazze bawa omusolo actually si musolo gumu emisolo egiwererako ddala simanyi oba walaba ku kiwandiiko kye nawandiika nga nnyimiriza tawunikiraka wange okugenda mu bifo ebyefaananyirizaako bwe bityo NEMA byegamba nti demarcation zaabyo okuggyayo omusolo kubanga babadde bagugjayo mukulu Shafiik bagenda ne bajjayo license business license bano nyina bu business mu ntobaze ebbanga lyonna abantu babadde babajja mu sente ezo ebbanga lyonna abantu babadde babajjako sente za property rate ebbanga lyonna n'ekisinga ekirala okwennyamiza nti omuntu bw'aba azimba waliwo pulaani emuweebwa eva ku municipality era omuntu agisasulira abantu era abamu bazirina abamu ebyo ebizimbe byolaba ebyamaanyi ebibaddemu kalina bazirina kakati ekibuuzo kyalibadde very simple ddala bwe tuba nga ffena tugamba nti tukolera bannayuganda kijja kitya gavumenti kubanga eno gavumenti obutakwatagana na gavumenti ginna kuba kati bwe tuba mu local government eri NEMA eri authority kijja kitya okuba nti abantu bano nga gavumenti badde manyi nti baliwo mu bukyamu negenda mu maaso okubajjamu omusolo ebbanga eryo lyonna era ebimu byendi mu kukola kubanga ngaera bw'otegedde nti sibaddewo bulungi nze nayagadde okukikola mu ngeri ey'enjawulo ku bannange nga awo njagala okusimba essira local government bwebanga ebadde ejja abantu bano ebajjamu omusolo it is high time naffe tusasule abantu bano tubeeko kye tubaddiza naye abantu bomumanyi we bali abantu bano nina meeting gyendi mu kuyita ey'abakulembeze bange tulina okuviira ddala ku byalo abakwatibwako mu bifo ebyakoseddwa kubanga tulina nnyo omuluka guli ogwa west ebyalo ebyo ebibiri n'ebyalo bino ebibiri sofa gyemiruka ebiri egiri affected ngenda kufuna meeting n'abakulembeze bange malirize era nga tumaze okukyogerako nfune meeting n'abatuuze abo abakwatibwako kubanga ku ssaawa ya leero omuwendo gw'ennamba omuwendo gwe bampa abantu nga 5 abakoseddwa gwe muwendo gwe nina naye si mutuufu guyinza n'okuba nga gusingawo naye abantu bano
lwaki nkubuuza nti abantu bano ogenda bajja wambadde mu kifo ekyo musajja wa bodaboda najja atusanzeewo n'agamba kwembadde ziza okulaba abadde abeera wali kati nga kyeka bamumenye. So abantu bano ogenda bakuŋŋaanya otya? Nedda abantu tubamanyi kubanga abantu abo nyina okukkiriza nti bassentebe bange ab'ebyalo bonna babategeera bulungi ate n'abamu era bagendeddemu mu mbeera efaananako bwetu. So abantu bano tujja kubafuna be bamenye, tubamanyi bulungi, naye wakati mu kubafuna okusookera ddala kijja kunyamba okumanya ekifaananyi ekituufu damage twakoseddwa kyenkana ki. Mukyayinawo obusobozi obuziyiza abalala okumenyebwa? Ekirala kye twagala okukola ndowooza era kyekuusiza ddala ku ekibuuzo ekyo, NEMA twagala etunnyonnyole oba etulaga demarcation zaayo. Actually natasikinga mu bbaluwa gye nawandiika nga nyimiriza emisolo egyo, natasikinga town clerk wange omukyala Namiro Rosette nga mugamba nstopinze emisolo gyali esatu: property rate tax, license ne medical examination. Mu demarcations NEMA zegamba nti ze demarcations zaso kati nemuwatask nemugamba gwe noonya NEMA ekulage yo weegamba weeyita wewa. Kubanga ekyamazima ku ssawa ya leero nze nga ssentebe w'eggombolola nali badde at least nga nyina obwekyapa kya NEMA nga kiri awo. Kyova olaba ebintu byonna ebikolebwa muganda wange tebikolebwa mu mutima mulungi. NEMA yalina okujja okuwa ekyo oba gwe alina okukisaba mu NEMA? NEMA kigikakatako kubanga NEMA omulimu gwekola guli nansolo. Kakati NEMA bwejja kubanga ffe kakati waliwo wetugatta, for example egganda Wakisomo Myoka mugatta ne muganda wange Ssemuju ssentebe waayo, nze nemba ssentebe w'eno. Ekitwawula gwe mwalo ogwo gwali Tomuheegi, naye era abantu baffe obuvunaanyizibwa bwa councils tebamanyi buliriddawa era ne kusasula license wano tukiraba omuntu ava Uganda n'ajja wano. Kakati NEMA yeyina okutuwa, naye olw'okubanga NEMA kino ekoze damage, kati it is high time era nze mu byenjagala okukola nga mpisa abakulembeze nga nsoose nentegeera damage obunene bwayo eyaleeteddwa. Njagala ngenda kwengejinga NEMA okusookera ddala ndaga okwemulugunya ng'omukulembeze w'abantu bano, ndaga okwemulugunya okwakoleddwa kuyinza okuba obutavaamu bibala bye naalyagadde, naye NEMA emanye nti erina okweddako mu nkola y'emirimu gyayo. Ekyo bwe mmala okikola mbasabe demarcations kubanga bandaga nti bakyamenya abantu babataddeko X, abantu bagenda kufa. Okiwulira nti abantu babiri sofa omugenzi we kati mugenzi muganda wange Fred bali abatandika paaka ya wansi ya taxi oyo yafiirawo kasi ategeera nti batandise okumenya. Olwo n'omukyala awo in fact yaliwo ennaku ngazi zo 2-3 ngera bamutambuza naye yatugendako, n'abantu abalala bangi balina damage gyotayinza kulaba ku essaawa eno. Abantu bali mu kwemenya bye bataddeko X oba bamagezi kyabwe bagira balindako. Essaawa eno abantu bye bataddeko X, NEMA damage yasinga okukola era kyetugamba nti tekyali kya buntu kwe kujja abantu ne batabawa yadde budde bujja mu wabalaba omuntu alina ebintu bye mu nju NEMA temuwadde yadde eddakiika eziwera 2-3 emenya bumenya. So kinjagala okugamba abantu baffe bwe baba bakutaddeko X nga bwe tulwana n'abasajja bano tetulwana n'abantu, tulwana n'abakwegane oba biba bintu saagala biyita bisolo mba nkozesezza olulimi olubi kubanga omuntu abamu n'obuntu bulamu, humility okuba nti otunuulira embeera n'ogyaseesinga nogano kino kankireke bano kambakwate bulungi. So abantu betukolagana nabo abo baavaamu dda obuntu bulamu, so nga tebannaba kujja kukola ekyo kye babadde bajja bakola ebintu bye okubimenyera mu nju. It is high time ndowoleza ddala okubanga tuli set bulungi. Then ne action endala njagadde abantu gye bateekinze okutandika okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka. Era njagala okuyita abantu baffe okutegeeza abantu baffe abali mu Nansana division nga bali mu bitundu ebyo
wendi office yange weeri okusobola okulaba nga tubeegattako okutuusa eddoboozi eryo kubanga be balina oddikulembera okuteekayo fe ate ne tujja ne tubawa support eyetaagisa. Okay, Meya neeyanzizza nnyo neeyanzeege ekisembayo ku bantu bano kikyo kyopulaninga kati kyolaba ekisembayo ekiyinza obbanunula. Muganda wange mpulaninga ebintu bisatu. Okusooka kyeggambye nti njagala kusooka kulaba amaanyi g'obukosefu twakoseddwa kyenkana ki. Ekirala bwe mba nkola decisions ezimu nga ssentebe w'eggombolola wabaawo amakulu g'okuwuliziganya ye meeting eri gye nkugambye gye nnyina okuyita wiiki eno yennyini. Bwe mmala ogiyita nze nga kyendowooza matovu bw'eba nga Nansana division ne Nansana municipality tubadde tujjamu abantu bano emisolo njagala kitwala mu council mu executive yange mala nkitwale mu council nga recommendation. It is high time tutunule kubanga abantu bano kirungi beekozeemu omulimu abamu beekozeemu obukulembeze ngaera bumanyi abantu bakwatibwako. Tukwate kyonna kye tusobola okukwata ate zisigala ssente zaabwe za musolo. Kati kijjidde mu kiseera nti twamala dde okuyisa zi budget nga njagala kuzzaayo mu councils zaffe ezebbiri oba package yenkana ki tugiteeke mu nteekateeka yaabwe gye bali mu kugunjawo bo nga bo gye bagunjizzaawo esobola okubayamba okuba n'ekiddako. Waliwo omukulu ndoza Haji Hassan namulabye nnyo ku mitimbagano ne munoonyereza yabawadde ettaka ne munoonyerezaako ebyafaayo bye si birungi si birungi so kati ebyafaayo bwe bitaba birungi nti ettaka lya mpewo siri ku kyattaka ngambye ebyafaayo bye nga Hassan si birungi. Kakati bw'otandika omunoonyerezaako mu mbeera efaanako bwetyo odda ku kye yatuwadde. Ffe nga Nansana ndowooza tutunda ddala kye yatuwadde kiri genuine kye yawadde abantu baffe. Bw'aba yakibaweeredde mu mutima ogwo ekyo kiralamu naye ng'ate ekiri emabega muganda wange fiiki olunaku lw'onankyaza n'ompa omukisa nenzija nyinza ate okusensulira enteekateeka eyo eri emabega w'ettaka lino. Enteekateeka eyo teyazze mu mbeera nti wabaddewo okuwulira okuyaayaana kw'abantu bano waliwo ekigenda mu maaso naye ekigenda mu maaso kikugonza bano basobole okuvaawo mangu okuvaayo era nebigenda okudda ku ttaka eryo ojja biraba kubanga kati bw'otunuulira omukulu Hassan oyo n'omumanya bulungi ennaku ezo abadde alina abakulu babadde akolera emirimu naye kati essaawa eno kati agikolera munda mu State House mwali. Luli abadde akulira bakulu ki? Ebyo tujja kubyogerako. Tujja kufuna olunaku nga tuzze kusensula ekyo naye era nkigamba abantu baffe saagala kyogerera mu mutima mubi. Omuntu bw'ajjanga n'akugamba nze nnyina muko wange wano Shafiq Ali RDC wa Nansana tulina abaana bana baggeto bagenda ne bamuggyako ebiri mbagamba ezo ssente zammwe mwe zimuggyeko omulalu waakuweera wookola ki wookwatira ne manya ekyenjawulo nti gwe manya oba okwata kikyo oba okwata zizo yaba alaga nti akuwadde naye aba akuddiza zizo zennyini. So kati omulalu we yatuweeredde we twabadde tulina okukwatira ekyo kye yatuwadde kitegeeza tonnaba kizuulo oba ettaka liri genuine. Ettaka ekyokuba genuine sinnaba kukizuula ng'era bw'okireese naye saagalaga nti eriri genuine naye tuyinza omanyi mukulu fiiki oyinza okubeera awo nga olina obwetaavu omuntu najja ng'ayagala n'akuteerawo embeera nti akujja mu bwetaavu naye ng'ate kyakuggyako ate kinene nnyo 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 okusinga kyalaga nti kyakuwa eba mbeera gy'aba akukwatiddemu bw'ati n'akulaga nti naye kati wano kigaanye ate era bwe kiba ebbanga lyonna naye wano gwe kyoba omanya abantu baffe batono nnyo nnyo abakola nga bakola genuine okuva ku mitima gyabwe. Meya neyanziza neyazeege Meya kamwerekereze emboozi yajja gitunyumiza olulala katusubire tunaakomawo gifuna anaaba
asobola okugituwa njakuba maze okunoonyerezaako mukama wange nsaba obansiibulire okusooka nebaza omukisa guno ogumpeereddwa okuwuliziganyako eri abantu baffe abakoseddwa kyenjagala okubagumya newankubadde tuyita mu kiseera ekyokusoomoozebwa okubalaga nti tuli wamu mu nsonga eno era tewali na mulundi nagumu otwesuliddeyo gwa naggamba njagala okutegeeza abakulembeze bange ne baakitaazi bonna n'abo abavuddeyo nga bagezaako okuyamba nti ffenna ekintu kino kyatuguddeko kinene nnyo 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 ku levo zaffe ez'enjawulo naye mu butono obwo bwe tusobola okugezaako okukwata ku nsonga eno ndowooza kisigala kirina ettaffaali ekiteeka ku baganda baffe banyinaffe ne baganda baffe abo bennyini ababadde bawangalira mu bitundu ebyo ate wamu mu kuwuliziganya era ze meeting zengenda okuyita njagala twongere okulaba butya bwe tusobola ffenna okukwata ku nsonga eno bwe mbayita mujje ate era ne bakulembeze bannange bwe mbatuukirira kubanga kigenda kubaamu okwewaayo Nansana division eno tetulina ssente ne batugamba nti package egenda kuba ya bukadde 10 bwe tuba tujja 10 kiba kitegeeza nti project mpitirivu nnyo 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 ze tuba tutese naye ekyo tujja kukikola ku lwa Nansana division ku lw'abantu baffe okusobola okulaba nga bafuna ekiddako okujja kwaloka ennerabidde ogenda kuyita olukiiko mugenda obbaamu aba LC1 be bano abaali bagaba endagaano abantu abamugenda basiba okugaba endagaano mu lutobazi tetugenda kubasiba mukulu Shafiq ekintu ky'okumenya abantu abo nsonga nnene nnyo era onkoze bubi ompadde obudde butono era nja kukusaba lwonaaba ofunyewo akadde ojje kubanga otunira ku damage pata emu yokka yakifunyeemu omuntu oyo owa wansi abadde alina akayumba kaabo naye ng'ate obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna kubanga kati obadde okyogerako wano naye ate tokimbuuzizza gundi ku kamera nti kati abantu bano baawa obusuulu kituufu era babiina gundi eziva ku Buganda Land Board balina ebyapa abantu bano bennyini abalina ebyapa balina n'endagaano eziriko emikono gy'abassentebe baffe n'abayima baabwe abantu bano bennyini balina ne receipts eziva ku magombolola ku ggombolola ezisasula emisolo kakitegeeza nti ffenna tuvunaanyizibwa muganda wange tuvunaanyizibwa so mu kuyita abakulembeze bano kitegeeza nti mbayita ffenna tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe neyanziza meya kamwerekereza munansonyi omuwa obudde obutono tujja funa akadde akalala ate tusobole okuba nga era tukomawo tubeereko byetwogerako era tuwayemu mu nsonga z'abantu b'e Nansana mukama bankuumire mbeere bulungi